yaechi sache chinji echa lokola nange weno ningambuze Yesu nansabula Zeyalyo musibene da Chiso sachande tero kutya Jesi sache champonya Ngacha muwendo nyo Ngacha chitalo nyo Ngacha chitalo nyo Ekya nzikiriza Mubikemo Mubikemone Mubitego Yenaita mbyona Yenaita mbyona Chisa chechamponya Nempu nemirebe Era chechiri nkuma Tulifugira monaye Tulifugira wamu naye Genchu babwe ya kenyo Tuli moimbira Tuli tendereza Katondawe chisa Father God, we worship you. It is you alone who deserves all the attention. It is you alone who deserves our praise and the worship. It is you alone that has kept us alive today. Who else are we going to talk about? Who else are we going to praise and worship? Who can we mention that has kept us alive up to now? What then can we say? What is it that has kept us alive today? Who saved us, Lord? We who used to be the wretched. We who used to be ragged. Who were nothing. Father, who has made us something? Who has made us who we are? Who has even given us this pulpit and platform that we have stood even to address a nation? Who can we talk about, oh God, except you?
tuyinza kwogera kwani okujjako who gwe picked us from the dust to what we are today. eyatujja mu nfuufu n'atufuula kye And tuli. before that, who could even listen to us? Ekyo nga tekinnabaawo ani yali ayinza otuwuliriza. What could we even say? Nga tuyinza na kwogera ki? And talking to who? Nga twogera eri ani? Father. Taata. That is why you deserve our glory. Kyekyo lwaki osaanira ekitiibwa. You deserve our worship. Osaanira okusinzibwa. You deserve our praise. Osaanira amatendo gaffe. And Father, we pray Era taata tusaba that may the whole world nti ensi yonna recognize and acknowledge era essemu ekitiibwa that you deserve the glory. nti yeggwe asaanira You ekitiibwa. deserve to be worshipped. Nti yeggwe asaanira We pray okusinzibwa. that open up our minds, oh God, Tusaba oggulewo ebirowoozo byaffe to Mukama honor you okuwa and ekitiibwa also to know n'okumanya that is you alone deserves to be honored. nti ggwe wekka asaanira okuweebwa ekitiibwa. Father, Taata you have done it all. obikoze byonna, We have done it all. byonna tubikoze. And Father, you have done it all. Era Mukama naawe byonna obikoze. You have healed your people. Owonyezza abantu You bo. have saved this nation Olokodde eggwanga lino from a shame, okuva mu kiswalo, from a national funeral, okuva mu maziika ag'eggwanga, from a national funeral. okuva mu kuziika okw'eggwanga. We have had nations that have had the national funerals. Tuwulidde amawanga agabadde n'okuziika kwa We have ggwanga had lyonna. nations burying its people in mass graves. Tuwulidde amawanga agaziisa abantu baabo mu ntaana We ez'abantu saw abangi. China burying thousands of people a day. Twalaba China ng'eziika enkumi n'enkumi z'abantu We olunaku. saw Italy burying its people in mass graves on daily Ne basis. tulaba Yitale ng'eziika abantu buli lunaku mu ntaana ez'abantu abangi. Our hearts were extremely broke and we were terrified when we saw Italian doctors breaking in tears. Emitima gyaffe ne gitya nnyo ne gikankana nga tulabye abasawo Abayitale nga bamenyeka nga bakaaba olw'okusoberwa. Because it's unusual to see a doctor cry. Kubanga si kya bulijjo okulaba omusawo ng'akaaba. But when they came to a point, Naye bwe baatuuka ku ddaala when they were nga helpless, tebakyalina when they buyambi, could not help not only people but even their fellow doctors, nga tebakyayinza kuyamba bantu baabwe yadde n'abasawo we baabwe, saw them giving up. ne tubalaba nga bawanika, We saw them giving up. ne tubalaba nga We bawanika, saw them losing hope. ne tubalaba ng'essuubi And libaweddemu. Lord, when we saw that, Mukama bwe twalaba ekyo we were extremely terrified. ne tutya nnyo, We knew now we are finished. ne tumanya nti ffe tuwedde. If such can happen in Italy, Ebyo bwe bibaawo e Yitale, a first world country ensi agaakulaakulana edda, with sophisticated technology, abalina tekinologiya omukulu, with such great medical expertise, abalina abasawo bakakensa, with great modern medical facilities, abalina amalwaliro n'ebyobujjanjabi ebirungi, but still they lost such a great number of people, naye era ne bafiirwa abantu abayitirivu, including doctors, nga mulimu n'abasawo, including nga priests. mulimu ne bakabona. The same happened in Germany. Kyekimu ne The kibaawo ne same happened Germany, in Holland. ne kibaawo ne The same Holland, happened in Brussels. ne kibaawo ne The same Brussels, happened in France. ne kibaawo ne The same happened France, in America. ne kibaawo The mu same Amerika, happened in Brazil. ne kibeera mu The same Brazil, happened in Ecuador. ne kibaawo Ecuador. mu Ecuador. We saw our family Ne tulaba amaka where a father in Ecuador, a Nga father taata. who had died 4 days ago, taata yali afudde ennaku nnyo emabega, but the mother and the children could not know what to do. naye nga maama n'abaana tebamanyi kyakukola, And the corpse was rotting in the sitting room. ng'omulambo guvundira mu ddiiro. Father, Ecuador could be better than Uganda in terms of technology and everything. Ecuador eyinza okuba esinga Uganda bya tekinologiya But we saw such a n'obujjanjabi, thing happening naye there. twalaba embeera bw'etyo And when ng'ebaayo. we saw it, oh God, Bwe twabiraba Mukama, we knew that Uganda is ne finished. tumanya nti Uganda ewedde. We knew that Uganda is gone. Ne tumanya nti Uganda ewedde. People started to write
wills in their hearts, abantu ne batandika okuwandiika ebiraamo mu mitima gyabwe though they did not know to who, yadde nga tebamanyi eryani because they could not tell who is going to survive in the family. kubanga nga tebamanyi ani anaawonawo mu maka. Father, governments lost hope. Gavumenti essuubi ne liggwawo. For the first time in this nation, omulundi ogusookera ddala ery'eggwanga lino, this nation was locked down. lino eggwanga ne liteekebwa ku muggalo. It has never happened in the history of Uganda. Tekibangawo mu byafaayo bya Uganda. We have had Ebola. Tuwulidde Ebola. We've been attacked by Ebola before. Twalumbibwako ku Ebola. We were attacked by SARS. Twalumbibwa SARS. We attacked by cholera. Ne tulombebwa We kolera. attacked by Sabasaba. Ne tulumbibwa And sabasaba. that was a great war that claimed a lot of lives. Lwali lutalo lw'amaanyi olwamalawo obulamu There was bw'abantu. nothing like a national lockdown during Sabasaba. Ne mu sabasaba tewaaliwo muggalo gwa We've ggwanga. had wars, the one of Luwero, Tubadde n'entalo ng'olweluweero. which claimed millions of Ugandans. Olwatwala obukadde n'obukadde It did bw'abannayuganda. not cause a lockdown. Nalwo terwaleetera muggalo. We've had so many other challenges. Tulabye n'okusoomoozebwa In the kungi history of mu Uganda, byafaayo bya we Uganda. have never had a lockdown. Tetubangako na muggalo. Father, by the time we considered a lockdown, Naye Mukama we twatuukira okulowooza okuggalwa, this was serious. kino kyali kinene. We were under a great attack. Twali tuli ku lulumbwa And, olunene. and we all consented Era ffenna ne tukkiriza that yes, nti kituufu let there be a lockdown weewaawo wabeerewo to try to omuggalo save our lives. okuyamba obulamu bwaffe. Because we had already seen cops in other nations. Kubanga twali tulabye emirambo mu mawanga amalala. Corona was not a joke. Kolona tegwali muzannyo. Corona was not a miss. Kolona tekyali Was not kyakogerwako. coming as a drama. Tekyajjanga Was a real muzannyo. thing that had the capacity to claim lives and in thousands. Kyali kintu ekirina obusobozi obutwala enkumi n'enkumi z'obulamu. But Father, Naye taata you showed us your power. n'otulaga amaanyi go. You showed us how able you are. N'otulaga engeri gy'osobolamu. You showed us N'otulaga that you are the God ti ye gwe Katonda who splitted a sea, eyayuzaamu ennyanja, divided a sea. eyayawulamu ennyanja. For the first time in the history of nature, Omulundi ogwasookera ddala mu byafaayo you by'obutonde. divided the sea N'oyawulamu ennyanja. and made your people, the Israelites, N'oleetera abantu Abayisirayiri to walk on a dry ground. okutambulira ku ttaka ekkalu. When one wall of water was standing this side Ng'ekisenge ky'amazzi agamu kiri ku luuyi luno. and another wall of water was standing on the other Nga side, n'ekisenge ky'amazzi kiri ku luuyi olulala. and you caused them to walk. N'obaleetera okutambula. The strong and the poor walked. Ne batambula ab'amaanyi n'abanafu. The poor and the rich walked. Abaavu n'abagagga ne batambula. The lame, the crippled and the non-crippled walked. Abalema n'abatali balema ne batambula. The elderly and the younger one walked on that road. Abakadde n'abato ne batambula. Their goats was with them. Ng'embuzi zaabwe ziri Their nabo. sheep were with them. Ng'endiga zaabwe ziri They nabo. had their Nga flocks. balina endiga They zaabwe. had their little Nga pets. balina obusolo bwabwe They had obuto. their Nga dogs. balina embwa They zaabwe. had their younger Nga ones. balina abato baabwe. Not even a crippled person died on that way. Ne watabaawo yadde eyagongobala eyafiira ku kkubo Not eryo. even a sick one was reported dead. Newankubadde omulwadde teyaloopebwako nti Not even a afudde. crippled one stuck there on the way, not reaching the destiny. Tewaliwo yadde eyagongobala eyalemera mu kkubo nti alemereddwa. Father, you waited. Mukama n'olinda. You held the Pharaoh not even to access them. N'otaganya Falaawo kubatuukako. You held him N'omukwata. until all your people, Paka ng'abantu bo the bonna. entire population, Ng'abantu was bonna. crossed and reached outside the shore of the lake. Nga bamaze okusalamu mu nnyanja nga batuuse ku luuyi luli. That was a miracle. Ekyo kyali kya magero. You proved Israel Wakakasa Isirayiri that I am the God that created everything. nti yenze Katonda eyatonda ebintu byonna. Father, Taata, is that not what you did to this nation and for this nation called Uganda? ekyo si kye wakoledde eggwanga lino eriyitibwa Uganda.
We all know how dangerous a sea is. Ffenna tumanyi engeri ennyanja gy'erimu ey'ettabbu. And it didn't take a long while. It didn't take long before another group of people, together with their king Pharaoh, entered into the same waters, and they all crashed there. Era tewaayitawo kaseera kanene nnyo ng'ejja eddala ne kabaka waalyo ne bayingira mu mazzi ge gamu, bonna ne They bagafiiramu. all drowned in there. Bonna ne babbira mu And mazzi they ago. all died in there. Bonna ne bafiiramu. The same waters Amazzi ge gamu that you divided. ge wayawulamu. The same waters Amazzi ge gamu that stood as a wall on the other side. agaayimirira ng'ekisenge The ku same luuyi water luli. you held Amazzi ge gamu ge wakwata and controlled and n'ogafuga could not kill your Israelites ne gatatta Abayisirayiri. was able to kill Pharaoh. Gasobola okutta Falaawo. Was able to kill Pharaoh Gasobola okutta Falaawo together with all his hosts. n'amagaali ge gonna. Was that not a miracle? Ekyo tekyali kyamagero. Is there any stupid person who can say that that was not a miracle? Waliyo omuntu omusirusiru ayinza okugamba nti ekyo tekyali kyamagero. Could technology do such a thing? Tekinologiya ekyo ekintu yali esobola Could okukikola. science do such a thing? Saayansi yali asobola okukola ekintu ng'ekyo. It is you who did it. Ye gwe wakikola. You did it again to Ugandans. Wazzeemu n'okikola nate eri When the bannayuganda. whole world was counting cases Ng'ensi yonna ebala bantu bafudde. and death, Ng'ebala bafudde. and could tell these are dead and these are cured, Ng'abafu bafa ng'ate tewali na bawonna. you ensured N'okakasa that Uganda nti Uganda will be safe, ejja kukuumibwa. and you made it safe, N'ogiteekako and obukuumi. you ensured N'okakasa that Uganda, nti Uganda you will not lose not even a crippled one. tojja kufiirwa yadde yagongobala. And that is the status quo today. Era ekyo kye tuliko leero. In my opinion, Nze mu ndaba yange, even when they would die 10 or 20 or 50, I would still claim we didn't have a death in Uganda. ne bwe bandibadde 10 abafudde oba 20 oba 50 era nandigambye mu Uganda tetwafiire. Compared to what other people lost, Bw'otunuulira amawanga amalala kye gaafiirwa. compared to the loss in the other nations. Bw'otunuulira okufiirwa okwali mu mawanga Father, amalala. what shall we ever tell you? Taata tuli kugamba ki? From time to time, I feel ashamed whenever I imagine looking into your face. Mu buli kaseera mpulira nga nswala buli bwe ndowooza ku kutunula mu maaso go. I am ashamed on behalf of my nation. Mpulira nga nswadde ku lw'eggwanga lyange. Because, Lord, you deserve to be thanked. Kubanga Mukama osaanira You okwebazibwa. deserve to be worshipped. Osaana okusinzibwa. You deserve to be acknowledged Osaana okuteekebwamu ekitiibwa in this nation. mu ggwanga lino. This nation deserves to give you the praise and the worship. Lino eggwanga lisaana okuwa amatendo You n'okusinza. deserve a national thanksgiving. Osaanira okwebazibwanga kwa ggwanga lyonna. Who are we Ffe baani not to have lost a single soul? okubeera nga tetufiiriddwayo yadde omuntu yenna. To have lost a single soul to Nga coronavirus. tetufiiriddwayo muntu yenna ku lwa korona. Not even a cat, Yadde kapusi. not even a rat Yadde kammese that has died of corona. akafudde korona. When first world countries were burying their people in thousands and thousands on every single day, Ng'amawanga gaakula edda buli lunaku gaalinga gaziika abantu 10,000 nga bafiirwa. Father, Taata, if there is a miracle, bw'abaawo ekyamagero not only for this century, nga si kya kyasa kino kyokka, but a miracle naye ekyamagero that has ever happened in our lifetime, ekyali kibaddewo mu bulamu bwaffe, this is one. kino kye kimu ku byo. This is one. Kino kimu ku byo. For sure you have done it. Mazima okikoze. And Father, Era taata, one other thing that ashames us, ekintu ekirala ekituswaza, which has put us in sackcloth, ekitwambazza ebibukutu, to repent before you, okwenenya mu maaso go, but also to give thanks to you. naye ate era n'okwebaza. Father, the issue of continuing closer of your places of worship ashames us as a nation. Taata, ensonga ey'okwongerayo okuggalwawo kw'ennyumba yo kutuswazizza. We are so ashamed. Tuswadde. We shouldn't be the one
tetwandibadde ffe. That one would have been somewhere else where they had a great loss of people. Byandibadde walala eyo abantu abafiirwa abangi. Not us. Si ffe Mukama. It shouldn't be us. Tekyandibadde ffe. Forgive us, oh God. Tusonyiwe ayi Forgive our Mukama. nation. Sonyiwe eggwanga Forgive lyaffe. our leaders. Sonyiwe abakulembeze Mukama. Help us, Lord, Tuyambe to understand okutegeera that what we are doing is not good nti kye tukola si kirungi for us ku lwaffe and for the future of our nation. ne ku lw'ebiseera by'omu maaso It eby'eggwanga would have lyaffe. been somewhere else. Kyandibadde walala eyo. If it was America, everyone would understand. Singa kibadde Amerika buli omu yandikkiriza Because everyone tiyanditegedde. would say, moreover, they have lost 130,000 people. Buli omu yandigambye bakafiirwa abantu emitwalo 13. Everyone would understand. Buli omu If it yanditegedde. was China, Singa ebadde China, everybody would understand. buli omu If it was yanditegedde. Italy, Singa kibadde Italy, everyone would understand. buli omu There yanditegedde. would be a reason. Wandibaddewo There would ensonga. be a cause. Wandibaddewo ensonga. But look at us. Naye laba ffe. What are we going to tell you? Ddala tugenda kukugamba I ki? feel so ashamed Mpulira nswadde to hear okuwulira that nations like US who lost it so far more than 130,000 people, they have already recognized and they have already acknowledged and they have already taken a decision to open up places of worship for God's people to go back and they worship Him. nti amawanga nga US abafiiriddwa abantu abasukka mu mitwalo 13 bo balangiridde dda amakanisa okuggulwawo abantu bo bagende bakusinze bakutendereze. Father, that would have been us. Taata oyo yandibadde We ffe. would have been the first in the line. Ffe twandisoose mu layini. Would have been the number one. Ffe twandibadde tukulembedde. Would have been the one, not them. Ffe twandibadde ffe si bo. I even feel a holy jealousy. Mpulira n'obujja obutukuvu. That why them? Why not us? Lwaki bo lwaki si ffe? Lwaki si ffe? Lwaki bo? Why not us? Why them? Kubanga Bayibuli egamba nti eyeteresebwa ebingi alinoonyezebwako bingi. Because the Bible says the one who was trusted with more will be required more. Ayeweebwa ebingi abuuzibwa bingi, ayeweebwa ebingi anoonyezebwako bingi. The one who is trusted with more, a lot is required from them. Akoleddwa ebingi alina okwebaza ennyo. The one who has received more has to thank more. Omwana gwe baasomesa ennyo. A child who has educated more. Bw'afuna ssente yalisoose okuzimbira kitaawe ennyumba. When they get money, they should be the first to build a house for their parents. Omwana gwe baamalirako obudde nga basomesa ennyo. A child whom they spent money on educating. Bwe yalifunye ssente yalisoose okugulira nnyina engoye. When they get money, they should be the one to buy more Ayinza clothes atya to their okuba nga ate parents. yasembayo okuggyako obusiru. How can they be the last to come? That is stupidity. Saasira Uganda. Have mercy on Uganda. Tusaasire ssebo. Have mercy, Lord. Father, Taata, your Holy Spirit omwoyo wo omutukuvu has led us to put on these sackcloths. atukulembedde okwambala ebibukutu Because it couldn't be had it not been His guidance. kubanga tekyandibadde singa tabadde To stand in the gap okuyimirira mu kituli on behalf of our nation. ku lw'eggwanga lyaffe, To apologize. okwenenya, To say sorry. okwetonda, To repent. okwenenya, But also to lament naye ate era n'okukungubaga for o- our nation. olw'eggwanga lyaffe. We lament, Lord. Mukama tukungubaga Because up to now we have not even considered. A day is not even known when your houses are going to be open. kubanga paka kati tunaba nakirowoozaako n'olunaku terunnamanyika ennyumba yo We lwenaggulwawo. don't only repent, but we feel lamenting. Tetwenenya bwenenya naye Mukama n'okukungubaga We are sorry tukungubaga. for our pride. We are sorry for our arrogance. Mukama tusonyiwa olw'amalala n'okumala geeyogerera. Father, your house is still closed. Mukama ennyumba ye ekyaggaddwawo. Mukama ennyumba ye ekyaggaddwawo. Father, your house is still closed. We don't even know how to explain that. Tetumanyi na ngeri gye tuyinza kinnyonnyolamu. Because even a house Kubanga n'ennyumba of a village chief to be closed for one day, you can see his true colors. ey'omukulu w'ekyalo okuggalwawo olunaku lumu lwokka oyinza omulaba langi ze. Even the one of DPC, N'eya DPC it cannot be closed because there was a snake yesterday. teyinza kuggalwawo olw'okuba jjo waabaddewo omusota.
even the one of anybody with power in the land, including the president, you cannot close it for 1 month because somebody saw a snake into it. That cannot happen. That cannot stand as an excuse. We are so sorry. And Father, we stand in the gap on behalf of our nation to repent, to lament, to repent in our sackcloths, just as it was in the land of Nineveh, where even a king himself led a lamentation period, and he led a season of repentance, and everyone in Nineveh put on sackcloths, including their animal, because of the wrath that was about to fall upon their nation. They repented and cried unto the Lord. Father, according to the scriptures, we are aware of the dangers that can come out of such, where you are not appreciated after doing something great. We do remember in 2 Chronicles chapter 32 verse 24 and 25, where Hezekiah was sick to the death, and he cried unto the Lord when he turned on the wall, and he cried unto you to save him from that death which had attacked him. And Father, you listened to him, you hearkened down to him, and Father, you reversed the death. You even gave him a sign when you reversed your solar system by 15 minutes. Such a great miracle. Such a great miracle. But the Bible says in 2 Chronicles chapter 32 verse 25 that but Hezekiah never n'atasasula, and he did not pay ng'ekyamagero bwe kiri ekinene ekyamukolerwa, as the miracle that was done to him was. But Hezekiah rendered not according to the benefit done unto him. For his heart was lifted up. Therefore, there was wrath upon him. There was wrath upon Judah. There was wrath upon Jerusalem. Lord, we cannot wait for that. We can't wait for such. As a result of failure to appreciate you for what you have done. That's why we are here to say that forgive us, oh God. Forgive us, oh God. Forgive our nation. Forgive our leaders. Forgive our government for failing to see how big a miracle is that you have done for this nation. We are so sorry. It's like our eyes are blind. It's like we did not see what happened in China. Neither did we see what happened in Italy. Father,
We can't even pretend. Tetuyinza na kwefuula. We saw everything. Byonna twabiraba. Because we are always on CNN. Kubanga tubeera ku CNN buli kaseera. And the other international channels. Ne channel endala ez'ensi yonna. We are always on social media. Buli kaseera tuba ku we are able to know what happened where. Tusobola okumanya ekyabaddewa. But Father, naye Taata, what are we gonna say? Tugenda kwogera ki? That it is what we did. Nti kye twakola. For our lives to be saved. Obulamu bwaffe okukuumibwa. What are we gonna say? Tugenda kwogera ki? That is what we did better than the Americans. Nti ekyo kye twakoze obulungi okusinga Abamerika. That is what we did better than the Chinese. Nti kye twakoze okusinga Abachina. What are we gonna mention? Tugenda kwogera ku ki? That is what we did better than the Brazilians. Kye twakoze okusinga Ababrazil. Than the Italians. Ng'Abayitale. What is that thing that we're gonna claim? Kiki ekyo kye tugenda okwekwatako? What are we going to write in our books? Tugenda kuwandiika ki mu bitabo byaffe? What are we going to put in our reports? Tugenda teeka ki mu lipoota zaffe? Won't someone challenge our reports? Tewabeewo asoomooza lipoota zaffe. Imagine if we're gonna say teebereza bwe tuba tugenda gamba that what saved the Ugandans ky'ekyawonyeza bannayuganda was a great campaign yali campaign ennene ennyo of washing hands. ey'okunaaza mu ngalo. Didn't the Chinese wash hands? Abachina babadde tebanaaba mu Are we ngalo. better than they? Tubasinga. What are we gonna say? Tugenda kwogera ki? Are we gonna claim it's because of the sanitizing? Tunaagamba mbu kubanga tubadde twefuuyira busanitizer. Won't somebody challenge us and say that even the Italians were sanitizing? Tewaabeewo atusoomooza nti n'Abachina nabo babadde bakikola. How are we gonna claim? Tugenda gamba that we are so better, we are good and the best at putting on masks. Kyomanyi ffe tuli balungi nnyo era ffe tusinga mu kwambala zi masiki. Some of us, we don't even know how to put on a mask. Abamu ku ffe tetumanyi nawe bazambala. Especially our brothers in the ghettos, I've never seen them with a mask. Naddala baganda baffe ababiri mu nzigotta sibalaba. Some of them don't even have money to buy one. Abamu tebalina na ssente zizigula. Some others, they have worn one for 3 months. Abalala ayambadde kamu myezi 3 miramba. It is actually doing more harm than any good. Ate nga kimukola bubi n'okusingawo. That's what they have. Kuba kye bayina. Are we going to praise our masks? Tunaatendereza zi masiki. Are we good at that? Tuli balungi ku ekyo. Sure, are we good at putting on masks? Mazima ddala tuli balungi mu kwambala zi masiki. Are we good? Tuli balungi ku ekyo. Father, the answer is that we are not even good. Mukama ekyokuddamu kiri nti tetuli na balungi. Therefore, n'olwekyo the conclusion would be okumaliriza kuli it has nti for sure not been our measures. mazima tebadde nkola yaffe. It has not been our health measures. Tebubadde bino bye twateekawo It is not the ebyobulamu. tricks and the tactics and the health measures and tips. Si bukodyo buno by'ebyobulamu. It has been you. Abadde gwe. It has been you. Abadde gwe. You looked at us watutunuulira and saw how poor we are at everything. n'olaba engeri gye tulimu abanafu mu byonna. And he had mercy upon us. N'otusaasira. You looked at us and saw watutunuulira n'otulaba how poor we are at having sanitations. engeri gye tulimu abanafu mu kubeera ne zisanitayiza. How poor we are when it comes to hygiene. engeri gye tulimu abanafu mu How we have byobuyonjo. ghettos which has no sanitation systems. nga bwe tulina enzigotta ezitaliimu buyonjo yadde. You saw everything and you realize how poor we are at everything. walaba buli kintu kyonna n'olaba engeri gye tulimu abaavu mu And then you byonna. had mercy on us. n'olyoka otusaasira Mukama. You saw our vulnerability in almost every area and he had mercy on us. walaba engeri gye tulimu obunafu mu bintu byonna n'otusaasira. Father, Taata, it is you who has done it. gw'okikoze. Forgive our nation sonyiwa eggwanga to lyaffe have taken long to realize olw'okulwawo and okuzuula recognize and n'okutegeera to acknowledge n'okussaamu and ekitiibwa also declare n'okulangirira that it has been you nti abadde and it will continue to be nti era agenda kubeera ggwe paka. and Father, to make the matters worse, kati ate taata okubyonoona to make the matters worse, ensonga ate ozoonoonera ddala instead of recognizing you, ekifo ky'okukulabamu ekitiibwa kyo instead of acknowledging what you have done, ekifo ky'okusiima ky'okoze we have continuously closed your house. twongedde
toddenga kuggalawo ate ennyumba instead yo of doing good for the good you have done to us, ekifo ky'okukola obulungi ku lw'obulungi we bw'otukoze have continuously closed your houses. ate gwe ennyumba yo twongedde giggala. Forgive us for that. Tusonyiwe ku And lw'ekyo. it's our prayer, Father. Era essaala yaffe taata, Help our leaders yamba abakulembeze to baffe consider as soon as possible mangu ddala to bakirowooze open up your house okuggulawo ennyumba yo before they can cause trouble on our nation. ng'eggwanga tebannalireetera bizibu. We don't want that which befell on the kingdom of that King Jehoshaphat happen on our nation. Tetwagala kyatuuka ku bwakabaka bwa Yekosafaati kututuukako. Hezekiah, Kezekiya that King Hezekiah. ekya We don't want that type of wrath tetwagala kiruyi ekyo which come as a result ekijja nga kivudde of being ingratitude. mu kubeera nga tetusiima. We don't want that two wraths to come on our nation. Tetwagala kiruyi ekyo kijje ku ggwanga Neither lyaffe. do we even want to come it upon our leaders. Tetwagala yadde kijje eri We don't want abakulembeze it to baffe. come upon our leaders. Tetwagala kijje eri We don't want bakulembeze it to come baffe. upon our nation. Tetukyagala ku ggwanga That's lyaffe. why we are in sackcloth. Kyekyo lwaki twambadde That's why we are ebikutu. standing in repentance. Kyekyo lwaki tuyimiridde mu That's why we kwenenya. are praying to have mercy upon Kyekyo us. lwaki tusaba And otusaasire. Lord, we pray that fix this problem Taata tusaba ensonga eno gitereeze by touching our leaders. ng'okoma ku bakulembeze. Visit them in the night. Bakyalire mu kiro. We know you are the one who created them. Tumanyi gwe wabatonda. There is none of them who do not have your soul. Tewaliwo omu ku bo atalina There mwoyo. is none of them who has never been given a soul by you. Tewaliwo n'omu ku bo ng'emmeeme gy'alina si gwe There is wagimuwa. none of them that can exist even for a second without your help. Tewaliwo ayinza kumala ddakiika nga gwe tomuyambye. There is none of them that can exist even for a minute without your permission. Tewaliwo ku bo ayinza kubeera mulamu ddakiika emu nga si gwe It okkiriza. is you that has permitted them to Ye live. gwe abakkiriza Visit okubeerawo. them, oh God. Visit them, oh God. Visit them in the night. Visit them in the daytime. Visit them like you visited Elimelech. Are you know the God that visited King Elimelech when he had taken Abraham's wife? Are you not the one that visited the king just to prove a point that the hearts of the king, the hearts of the kings are always in your heart? You drive it whichever way you want. You turn it whichever way you want. God, we pray. Taata tusaba Visit them in the night. bakyalire mu kiro. Talk to them. Yogera nabo. You created them. Gwe abatonda. Where we are unable to talk to them. We tutasobola kwogera Where nabo. we are unable to make them listen. We tutasobola bawulizisa. Make them listen. Baleetera okuwulira. Visit them in the night because you love them. Bakyalire mu kiro kubanga obaagala. Because you love them. Kubanga obaagala. You wouldn't want them to face destruction. Tewandyagadde bazikirire. Therefore, we pray that visit them. N'olwekyo tusaba A bakyalire. person whom you don't like, Oyo gw'otayagala. a person whom you don't love, Oyo gw'otayagala. that one you don't visit, Oyo tomukyalira. that one you don't visit, Oyo that one you tomukyalira. don't want. Oyo tolabula. But those that you love, Naye abo you b'oyagala. warn them, Obalabula. you talk to them, Oyogera you nabo. visit them, you Obakyalira. caution them. We N'obalabula. know Tumanyi that you love this nation. nti eggwanga lino And you love our olyagala. leaders. N'abakulembeze You obaagala. can't turn a blind eye on what is happening. Toyinza kwefuula atalaba kye bakola. You can't say, I will not caution them until they will face destruction. Toyinza gamba nti siyinza balabula paka bwe You banaazikirira. can't, Lord, ignore them through that far. Tosobola Mukama kola I know in ekyo. the days of Jeremiah, Manyi mu nnaku za there Yeremiya. is a time when you told Jeremiah Waliwo akaseera wagamba Yeremiya that don't pray for these people. nti tosabira bantu abo. Don't pray for this nation. Nti eggwanga lino Don't tolisabira. pray for that king Tosabira kabaka because oyo. I'm about to destroy him. Kubanga natera We know omuzikiriza. it happened in the days of Jeremiah Tumanyi kyaliwo mu biseera bya where you Yeremiya. prohibited him to pray for a nation. We wamugaanira osabira You eggwanga. told him that Jeremiah, don't pray for those people. N'omugamba Yeremiya abantu abo tobasabira. Uganda, we have not reached that point. Uganda awo tetunnatuukawo. We haven't sinned against you to that extent. Tetunnayonoonako ku ggwe Mukama Our kutuuka ku leaders have ekyo. not sinned against you to that extent. Abakulembeze baffe tebayonoonye gy'oli kutuuka ku Where, ekyo. Lord, you can deny them an opportunity Was- to be prayed for. W'osobola obbammira omwagaanyi Where osabirwa. you can deny them an opportunity for someone to stand in the gap on their behalf.
behalf. Bw'obammira omwagaanya omuntu yenna okuyimirira mu kituli ku Our nation lwabwe. has not come to that type, that level yet. Eggwanga lyaffe awo terinaba kutuukawo. We pray that forgive Tusaba us. sonyiwa. Forgive us for many other evils, the many other evils that we have done. Tusonyiwa olw'ebibi ebirala byonna bye tukoze. We are aware there are those Tumanyi nti waliwo abo that have benefited a lot out of COVID-19. abafunye ennyo nnyini okuva mu And they covid-19 think that the reopening of the church nga balowooza nti okuggulwawo okw'ekkanisa may mark the end of COVID-19. kye kigenda oleeta enkomekerezo ya And covid-19 then their income may stop. awo enfuna yaabwe ebeere ng'ekomye. Those their gods are stomachs. Abo bakatonda baabwe ze mbuto. Their gods are stomachs. Katonda waabwe ze mbuto zaabwe. They don't think the kingdom of God. Tebalowooza ku bwakabaka bwa Because they are Katonda. not kingdom minded. Kubanga tebalowooza ku bwakabaka. Forgive them, oh God. Basonyiwe ayi Those who Katonda. think income from COVID. Abo abalowooza okufuna kuva mu And they covid. think that should be the reason why places of worship shouldn't be opened, because their income will be disorganized. Era nga balowooza eyo y'ensonga lwaki ennyumba ya Mukama ereme kuggulwawo kubanga bw'enaggulwawo ng'enfuna yaabwe Father, ekoma. we pray that those one forgive us well. Taata tusaba n'abo basonyiwe. Touch their hearts. Koma ku mitima Help gyabwe. them to understand Bayamba okutegeera that money is not everything. nti ssente si bye And we byonna. have never been sent here to collect money. Era tetutumibwangako wano kufuna And we are ssente. not here for money. Era tetuli wano lwa Help them ssente. also to remember Bayambe nabo that okujjukira one day they will stand before you nti lumu bajja yimirira mu to maaso give go accountability of what they supported. okuwa embalirira olw'ekyo kye baawagira. One day they will stand before you Lumu bajja yimirira mu to maaso give go accountability of every minute you gave them to live, okuwa embalirira eya buli ddakiika gye wabawa obulamu and to tell bbaawo how they used it. n'okuwa embalirira engeri gye Father, baakozesaamu. the fourth category of this, Ekibinja ekyokuna ku bano these ones have engaged themselves bano beenyigidde in collecting money and fundraising from all over the world mu kusolooza n'okuŋŋaanya ssente okuva mu nsi yonna in the name of supplying food mu linnya ly'okugaba emmere to the needy. eri abali mu bwetaavu. And the whole world is contributing. Era ensi yonna etoola Some ssente. of them, they are not even living here, they live abroad. Abamu ku bo tebabeera na wano, babeera bweru. They are there marketing Uganda in that way. Bali eyo batunda Uganda bagiraalasa bwe They are batyo. telling the White House it is so severe in Uganda, people are in lockdown, they have no food anymore. Give us food so that you give us money so that you can buy food and take it to our country to feed our people in our region. They are dying there. Bagamba abazungu Uganda eri kumuggala abantu bafe enjala, mutuyambe mutuwe ku ssente tubagulire emmere. And when they get $10,000, Era bwe bafuna omutwalo gwa $, that's when they transfer $500. awo nga bakyusaako And ebitaano they keep the 950. ng'olwenda mu ebitaano 9,500. akenda ebitaano nga And bakeesigaliza. then that is how they survive. Bwe batyo bwe babeerawo. And such people think Abantu bwe batyo balowooza when church will be reopened, ekkanisa bw'enaggulwawo that they will get a challenge to convince their sponsors. bajja funa obuzibu okukakasa abo ababawa Therefore, the ssente. church better stay closed N'olwekyo ekkanisa esigale nga nzigale, so that for them they can continue making money. bo basobole okwongera okukola ssente. Father, we know it's not about making money. Mukama tumanyi tebikwatagana kukola You never called ssente. us to make money. Tewatuyita kukola ssente. There was better way of making money, not in church. Waaliwo engeri esingako okukola ssente ekifo ky'omu kkanisa. Forgive those Sonyiwa abo who thinks like that. abalowooza bwe Forgive batyo. them for their selfishness. Basonyiwe Mukama olw'okwerowoozaako Not bokka. minding your house. Obutafa ku nnyumba yo. Not minding Obutafaayo. that people being denied to congregate and they worship their God and hear God's word. A lot are backsliding from God. Nti abantu b'okugaanibwa okuŋŋaana mu nnyumba yo bangi abagudde. Help them to understand Bayamba otegeera that a lot of people nti abantu bangi are spiritually thirsty, mu nsi ey'omwoyo balina ennyonta. spiritually hungry. By'omwoyo balina They enjala. have been deprived of their right to worship. Bajjiddwako omwagaanya gwabwe And the okusinza. devil is taking advantage of them, Era sitaani ng'ali mu bakozesa making obubi. many to backslide, Aleetedde bangi okugwa. making many marriages to break, Aleetedde obufumbo bungi okumenyeka. promoting domestic violence in homes. Ng'obukuubagano
obukuubagano mu maka bweyongedde. People are cutting off their wives' heads. Abantu batemako bakyala baabwe emitwe. People are slaughtering their own children. Abantu basalasala abaana A baabwe. lot of domestic violence is happening Obutabanguko mu maka bungi. because of the closed house of God. Olw'ennyumba ya Mukama eggaddwawo. Father, it is in this generation when we hear a person that would love his life, kindling himself and setting himself abreast in front of a police station. Mukama kiri mu mulembe guno we tuwulidde omuntu eyeekumako omuliro ng'ali mu maaso g'abasirikale. That one alone can tell Ekyo kyokka kikulaga how far we have gone buziba ki gye tutuuse. when it comes to lack of God in our hearts. We kikwatagana ku kubulwa Katonda. That is how far we have gone. Wala bwe tutyo bwe When tutuuse. people lose hope, they start to do everything. Abantu bwe babulwa essuubi bakola Then how byonna. many more have gone in shrines? Bameka ate abagenze mu How masabo. many have gone into many other things? Bameka abagenze mu bintu ebirala. Help everyone that agitates that places of worship shouldn't be opened. Help them to consider all that. Yamba buli omu ayimbirira ennyumba ya Mukama obutaggulwawo bayamba okutegeera Lord, in the ekyo. fifth category, I repented for Mukama ekibinja ekyokutaano kye neenenyerezza. all spiritual leaders with media houses. Be bakulembeze ab'omwoyo abayina. Majority of these ones, Bangi ku bano they are so selfish. beerowoozaako bokka. What they think, Kye balowooza. they think every pastor has a media house. Balowooza buli musumba ayina empuliziganya ku They rediyo think every TV. pastor has a TV station and a radio station. Balowooza buli musumba ayina TV So station when ne they rediyo. stand like me here and preach, Bwe bayimiriranga nze wano ne babuulira. they think every pastor has preached. Balowooza buli musumba abuulidde. And they think every church has a media house. Balowooza buli kanisa eriko rediyo ba They TV. don't even remember Tebajjukira na kujjukira. that some pastors do not have even a budget. They don't have even that money to pay for airtime to preach to their congregation. Abasumba abamu tebalina na ssente zaggula airtime okubuulira eri They don't abantu even baabwe. remember Tebajjukira na kujjukira. that there is somebody in the village who do not have even a TV, Tiwaliwo omuntu mu kyalo eyo nga talina na ka TV. who do not have even a TV set. Talina yadde ne TV They don't even kwalabira. remember there are some poor people who are struggling to get what to eat. They don't have even radios. Even the few that are having radios, the radio ran out of batteries. They don't have any money anymore to put batteries in there so that they can access these services. Tebajjukira nti waliyo n'abatalina yadde rediyo oba nga n'abalina zi rediyo amanda gaggwamu dda naye nga tebalina na ssente zigula manda kuteeka mu And rediyo. because their mind is so shut, Kati kubanga obwongo bwabwe buggaddwa. they can't consider all that. They keep saying, Ebyo let the byonna. people, let the preaching continue on radio and the TV. Let the people benefit from radio and TV. That's what they say. Bagamba abantu bawulire okuva ku rediyo ne TV bagamba bwe batyo. They don't know that my Grandi Jaja Tebamanyi. Nakanwaji in Kasanje has never had a TV set in her home. Tebamanyi nti jjajja wange Kasanje talina na TV mu nnyumba ye. And she represents so many of such. Ate ng'akiikiridde bangi mu mbeera bw'etyo. Help those pastors that are selfish. Yamba abasumba abo beerowoozaako bokka. Though we are aware Yadde tumanyi that a few of them, they are even eyeing something worse than that. nti abamu ku bo balina n'ekirala kye balaba ekibi ekisingako awo. They have a worst calculation, Balina embala enfu embi. especially the quacks, Naddala abafere. especially those that join in this industry for profits. Naddala abeegatta muno Some of muffe them they already okufuna amagoba. have. Some of them they already have a temptation. Abamu ku bo baagudde dda mu kikemo balina ekikemo. They had earlier wanted to seize church property, Baali baayagala dda okweddiza ebintu by'ekkanisa and they never found a way of chasing away people. nga tebalina ngeri gye bagobamu bakkiriza. Now they think Corona has helped them to chase people, Kati balowooza kolona abayambi abagobedde and they wish abantu. in their hearts, Era bayagala mu they mitima gyabwe. wish people do not come back at all. Bagamba singa abantu tebakomawo And then they sell the properties of the church. awo ebintu by'ekkanisa balyoke Help babitunde. them, Lord. Bayambe Mukama. Forgive them. Sonyiwa. Change their heart. Kyusa emitima. Change their hearts. Kyusa emitima And deliver gyabwe. them from their greed. Obalokola okuva mu mululu gwabwe. How can a whole pastor with the title pastor
support a continued closer of the house of God when he's able to see that the places like Chikubo, they are already full of people. Omusumba ayina erinnya eriyitibwa omusumba ayinza atya okuwagira okuggalawo kw'ekkanisa naye ng'ataalaba waliwo ebifo ebigguddwawo nga Kikuubo. How long are we going to hide behind the corona? Tugenda kwekweka ddi emabega wa korona paka ddi? To push our own agendas. Okusindika ebiruubirirwa byaffe maaso. And how will we hide behind the corona? Era tuneekweka tutya emabega wa korona? When the Chikubo are working. Ng'ekikuubo kiggule. How will we convince God? Tunaakakasa tutya Katonda? That God is because of corona your houses are closed. Nti Mukama ennyumba zo nzigale lwa korona. When this same God is able to see Chikubo open. Nga Katonda y'omu alaba ekikuubo nga kiggule. When this same God is able to see markets open. Nga Katonda y'omu alaba obutale nga buggule. How are we going to hide behind the coronavirus? Tuneekweka tutya emabega wa korona? Lord, won't you challenge us? Mukama totusomooze. Will you not challenge us? Totusomooze. Will you not ask us questions that we cannot even answer? Totubuuza ebibuuzo bye tutasobola na kuddamu. What if you will ask us Wate ate bw'onaatubuuza to say and to tell you okubuulira whether corona is so clever, oba korona mugezi nnyo, whether corona is so intelligent, oba korona mugezi nnyo, that when he sees people going in Chikubo, nti bw'alaba abagenda mu kikuubo he forgives them. ng'abo abasonyiwa, When he sees those that go into a market, bw'alaba abagenda mu katale he forgives them. ng'abo abasonyiwa, When he sees those that goes in a political rally, bw'alaba abagenda mu byobufuzi then he forgives those crowds. abo ekyo ekibinja ky'abantu ng'akisonyiwa And when korona. these coroners see people going to church, Kati nga korona ono bw'alaba abajja mu kkanisa, then he will stand up and arrest them and catch them. awo ng'alyoka ayimirira ng'abakwata. What if you ask us Watya ng'otubuuzizza that are you sure corona is intelligent to that extent? nti mukakasa korona bw'atyo bw'ategeera? I'm sure we will not have an answer. Nkakasa nti tetujja na kuba kyakuddamu. We will not have an answer. Tetujja kuba na We will just kyakuddamu. look like pretenders. Tujja kutunula butunuzi nga People who beefuula, are pushing our own agendas. abasindiikiriza ebyaffe bye twagala. Father, human beings are entitled to agendas. Taata, abantu balina ebiruubirirwa But I byabwe. pray, oh God, Naye nsaba ayi Mukama forgive us tusonyiwe when we are pushing our own bwe agendas tuba nga tusindiikiriza biruubirirwa on byaffe the expense of your house. ng'ennyumba yo yeekosebwa. Forgive us Tusonyiwe because we have become so selfish. kubanga twefaako ffekka. We have not remembered Tetujjukidde how many people are backsliding from God. bantu bameka abagudde okuva ku How Katonda. we have ragged and ruined God's house. Ennyumba ya Mukama engeri gye tugivulunguddemu. Forgive us. We don't want to be remembered for that. Tusonyiwe, tetwagala kujjukirwa ku We ekyo. don't want to be remembered for that. Tetwagala kujjukirwa lw'ekyo. Forgive us, oh God. Tusonyiwe ayi We Mukama. don't want to be remembered for that. Tetwagala kujjukirwako We ekyo. don't want to be recorded in the history. Tetwagala kuwandiikibwa mu We don't byafaayo. want that to be recorded in the books of history. Tetwagala ekyo kiwandiikibwe mu kitabo That it was eby'obuwafaayo. us. Nti yali ffe. That it was us Nti yali ffe. who caused a great fall of the church in a generation. Abaaleetera okugwa kw'ekkanisa mu mulembe We gwaffe. don't want that to be recorded. Tetwagala ekyo kiwandiikibwe Because, Father, kubanga taata, the whole world doesn't remember anything about Emperor Nero. ensi yonna terina kyejjukira ku Emperor Nero. The whole world remembers Nero for persecuting the church, for persecuting believers, causing them to be devoured by lions. Ensi yonna emujjukirako kutulugunya kkanisa, kutulugunya abakkiriza na kubawa mpologoma zibalye. We don't want our leaders to be remembered for that. Tetwagala bakulembeze baffe bajjukirweko We don't ekyo. want their names to go down in the history for such. Tetwagala mannya gaabwe gawandiikibwe mu byafaayo ku lw'ekyo. Help us, oh God. Tuyambe ayi Mukama. We pray that our leaders should not be remembered like King Ahaz. Tusaba abakulembeze baffe baleme kujjukirwa nga kabaka Akazi. The only thing we remember about King Ahaz Kye tumujjukirako kabaka Ahazi was to shut down the temple, kyali kuggalawo yeekaalu. to close the temple, Kuggalawo ruin yeekaalu, the temple, kugitulugunya, kill the priests kutta bakabona until he died.
paka bwe yafa when he had never even gotten a chance to reopen the temple. nga tafunye namwaganya kuddamu kuggulawo kanisa yeekaalu. Father, when you wanted the temple to be opened, bwe wayagala yeekaalu eggulwewo you had to terminate his reign, obufuzi bwe walina obuteekako ekkomo so that you can bring another osobole oleeta omulala that was able eyali asobola to open the temple. okuggulawo I yeekaalu. cry unto you. nkukaabira ayi I mukama pray. nsaba Let that not happen in our generation. ekyo kireme okubaawo mu mulembe gwaffe. Let our leaders be remembered for the only good things they have done for the kingdom of God. abakulembeze baffe bajjukirweko ebyo ebirungi bye bakoledde Because obwakabaka each one of them, kubanga buli omu ku bo one day, lumu he will have to stand before the throne room of God, ajja kuba alina okuyimirira mu maaso ga namulondo oyo, before the judgment seat, maaso g'entebe to give ey'omusango, accountability awe of embalirira how he used his time, ku ngeri gye yakozesaamu obudde how bwe, he used the ngeri resources, gye yakozesaamu how he ebyobugagga, used the power you had given to him, ngeri gye yakozesaamu obuyinza bwe and wamuwa, how he used the authority n'engeri gye yakozesaamu that you amaanyi gave to him in his reign. ge wamuwa mu bufuzi bwe. Each one of us will have to give accountability buli omu kufa alina okuwa for how he embalirira used his time and life. engeri gye yakozesaamu obudde bwe n'obulamu. Help us all, tuyambe not only the si leaders, bakulembeze bokka but help us all naye ffenna to tuyambe prepare our journey okutegeka olugendo and lwaffe protect our legacy, n'okulekawo omukululo gwaffe not to ogukuuma, leave such a legacy, obutaleka mukululo not mubi, to leave such a rugged legacy. obutaleka mukululo Help our mubi. leaders yamba abakulembeze in the baffe name of Jesus mu Christ. linnya erya yesu And kristo. somebody there say amen. era wabeekaali eyo agambako nti Somebody amiina. there say hallelujah. wabeekaali eyo agamba nti haleluya Hallelujah. haleluya. Glory be to God. katonda waffe yeebazibwe. I read a scripture, nasomye ekyawandiikibwa, the scripture reference for this service ekyawandiikibwa ekya saaviisi eno has been in Matthew 11:20 to 24. ebadde matayo 11. I salute all of you who have joined us. mwena mbalamusizaako abatwegaseko Thank you mweno. for joining us. mwebale nnyo okutwegattako. God said, katonda yagamba, He said in the book of Ezekiel yayogera mu kitabo ky'ezeekeeri that, and I sought nti nenoonya a man that can stand in the gap. omuntu ayinza okuyimirira mu kituli. And I sought for a man Nenoonya omuntu, among them. omuntu mu bo. Amazingly, ekyewuunyisa looks like he doesn't even need a lot of them. alinga ateetaaga na bangi, Because this time he only sought for a man. kubanga ku mulundi guno yanoonya muntu, Not even men, but men. si bantu bangi naye muntu. He says that I sought for a man. Ti nenoonya omuntu. That is Ezekiel, Ezekiel chapter 22, verse 30. oyo ezeekeeri 22 olunyiri olwasatu. God said that I sought for a man ti nenoonya omuntu that should make up the hedge anaazimba olugo, and stand in the gap before me ayimirire mu kituli mu maaso for the gange land, ku lw'ensi, that I should not destroy it. ne mogizikiriza, But I found none. naye ne sifuna muntu. Verse 31. olwasatu mu olumu. Therefore nti n'olwekyo have I poured out mine indignation upon thee, kyenvudde mbafukako okunyiiga kwange, and have consumed them with the fire of my wrath. mbamazeewo n'omuliro gw'obusungu bwange. Their own way have I recompensed upon their heads, says the Lord God. ndeese ku mutwe gwabwe ekkubo lyabwe bo, bw'ayogera Mukama Katonda. When you see us sacrificing our nice suits bw'otulaba nga tuwaddeyo amasuuti gaffe amalungi, and we gone them and put on sackcloths, ne tutagambala ne twambala ebibukutu, instead of criticizing us, ekifo ky'okutu ly'olyoma, you better thank God for us. weebaze Katonda ku lwaffe. We did this kino tukikoze because we had kubanga twawulidde and we felt era ne tuwulira
And we realize that God is seeking for a man who can stand in the gap for this nation and for this generation. That is why you're seeing us putting us like this, putting on like this. So it's not a laughing matter. It's not the best dress, but it's because the word of the Lord recommends it. Ekigambo kya Katonda kikiwagira when there is wrath knocking doors. bw'abaawo ekiruyi ekikonkona ku nzigi. God Katonda nga tanaleta kiruyi asooka kunoonya ani asobola okuyimira mu kituli nneme okukuba. Before God releases his wrath, he's looking for someone to stand in the gap. It's my prayer that you join us. Yessaala yange nti otwegatteko. Because you are a fellow Ugandan. Kubanga naawe oli munnauganda. And you are a fellow human being. Era naawe oli muntu munnaffe. I'm reading from Haggai. Nsoma mu Haggai. Chapter 1 verse 2. Essula esooka olunyiriri olwokubiri. It says, egamba bw'eti. Thus speaks the Lord of hosts. Nti bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye. Saying these people say. Nti abantu bano boogera nti. Saying these people say. Nti abantu bano boogera nti. The time is not come. Kaakano si kye kiseera. The time that the Lord's house should be built. Ennyumba ya Mukama okuzimbibwa. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet saying, awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Haggai nnabbi nga kyogera nti. Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house of God lie waste? Nti kye kiseera mmwe bennyini okubeera mu nnyumba zammwe ezibikiddwako, ennyumba eno ng'ebeereraawo ng'erekeddwawo. Think about that. Kirowoozeeko. Abantu bano bagamba. These people are saying. The time for the opening of the house of the Lord has not yet come. We shall get infected with corona. Leave that alone. Yeah, corona will get people from there. But their houses, their houses where they sleep, you cannot close them for a day. You cannot close it for a week. You cannot even close it for a month. No condition can cause their houses to be closed. Even if you tell them there was a big snake, they can tell their workers, I'm giving you 2 hours when you found it. They can even give deadlines. And tell them, my house. 2 hours. I'm giving you 2 hours for that so-called snake to be out of my house. There's nothing you can tell them. Now he's asking, is it time for you? He has said, that says the Lord of hosts, that these people say, the time is not come. The time for the rebuilding of the house of the Lord. Then the word of the Lord came by Haggai the prophet saying, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? ekitegeeza kino ekiriwo tekyasookedde wano tekyasoose leero. So it means what is happening has ever happened. Ne wabeerawo aboogera. And there were people that say, kino si ke kiseera okuggulawo ekkanisa. Now is not the time to open. Let us be at home. Katonda n'abikulira omusajja w'ekigambo. God revealed for his man. Bambuuliza abo aboogera bwe batyo nti kino si ke kiseera. Go and ask those who are saying it is not time. Kiseera okusula mu mayumba gaabwe. Is it time for them to dwell in their good houses when my house is lying waste? Those who are saying it is not time. Tugambe nti gye bali kye kiseera kyabwe okusula mu mayumba gaabwe. Ye yange ng'erekeddwawo. Kino kitegeeza Bishop tekyatandise leero.
kyali kibaddewo buli biseera buli mulembe wabeerawo abantu abali selfish abatuuka ekiseera ne basavuwala emitima gyabwe ne baga nti ekkanisa egira esirika ennyumba ya mukama egira eggalwawo kubanga embeera eriwo kati tetusobozesa naye kino tukirabye nga ye katonda akiyomberamu katonda akikoleramu entondo naga nti bannange nga mbeewunyiza mwe mugamba nti sika ekiseera okujja sika ekiseera okuzimba sika ekiseera okusaba sika ekiseera okusinza naye kale obanga sika ekiseera nammwe kyekiseera okusula mu mayumba gammwe kati embeera bwebanga weeri coronavirus bw'abanga waali kitegeeza era ne katonda tatusuubira kusula mu mayumba gaffe atusuubira wakiri okusula ku nsozi oba okusula okwambala amakutiya oba okusula mu nsiko nga tukaabirira mukama ennyumba ya mukama bwebanga eggaddwawo kitegeeza n'eyiyo olina okuggalwawo wateekeddwa okubeerawo akabonero akalaga ntukungubaga akalaga nti tulumwa kubanga kino tekisobola kubaawo awatali nsonga katonda tasobola kubanga talumwa olwo olunyiriri lwokka lw'osomye olugamba is it the time for you all to dwell in your sealed houses and this house lie west ennyumba eno ng'ebeeraawo ng'erekeddwawo ng'ekintu ekikozesebwa ne kisuulibwa kiringanga nga west tuyinza kigeraageranya ku ki west era kyekyo ekintu ekimaze okukozesebwa ne kisuulibwa nga tekyetaagisa kati ekkanisa ya mukama bwete bwefaanana yasinzibwangamu yakozesebwanga abantu okufuna ebyamagero abantu basimbibwanga mwoyo abantu basimbibwanga mu kukkiriza kati ekiseera ne kituuka ne kayegira erekebwa tekyali esenso erina n'esenso kati ye waabuuliza kyekiseera mwe mu ddemo gammwe eyange bwebanga tekyagasa kati gagamwe gagasa ki gagamwe galimu ki kubeeramu tiles ennyumba yange bwebanga eri nani essential. If my house is kati olwo olubiri lwammwe lwo luli ki what is your palace yo state house neebeera ki now what is the state kubanga house ennyumba ya mukama bino byonna ebisinga because the house of God is greater than oba all this wazimba ku mazzi ku lubalama lw'ennyanja if you built by the oba waters osula mu mategula agafaanana gatya if you sleep in a ye good katonda buli house bw'atunuulira ennyumba ye whenever God looks at his alaba house nga ya muwendo nnyo he sees it's more kubanga precious ennyumba ye eyambye gwe n'abaana bo because his house has helped you naye and your ennyumba ya children katonda ne bw'ebeera ya but kiwempe the house of God is even if it is etaasizza obulamu papyrus bw'abantu botosobola kubala it has helped multitudes of eno people ekkanisa gy'olaba leero the church you see today teyatandika ng'efaanana bweti did not begin like this yatandika nga kabaati baati akali wali it began in iron naye abantu sheets millions na millions but millions of people abayise mu kkanisa eno okutuuka have weeri wano been through this church tosobola kubabala you cannot naye count nga them bayambiddwa but they have been ye helped ennyumba yo yakayamba how bameka many people have benefited from basobole your bajja house babampulira ladies and gentlemen ennyumba hearing ya me katonda the house of God eddemu essibwemu ekitiibwa let it be honored kirukafuuwe wano e uganda woe unto it ennyumba ya mukama giyita ekitagasa God forbid for the house of God to be called ng'abakulembeze essential balistinga ebintu ebiri essential when the leaders are listing ennyumba ya essential katonda things neeterabikira mu lisiti y'ebyo the house of God is not among them katonda otusaasire God have mercy okussaamu ekitiibwa ekyokumimwa for honoring ne you with our tugamba for lips God and our country and we say for God and naye our bwe country tutuuka ku bigambo by'ennyumba yo and yet when it comes to your ne house tweveera ne tubula we disappear n'abakulembeze and the leaders baweereza bannaffe and our fellow ministers n'abaweereza abo your ministers nga balinga abagamba ekikubo kigira kiggulwawo they are saying let Chikubo be kubanga kyo open kya mugaso nnyo because it is essential obutale bugira buggulwawo let the markets be shopping open malls zigira let ziggulwawo the shopping malls be naye open ennyumba ya katonda but the house ne of bwe God teggulwawo tewali mutawaana even if it is not opened no tusaasire problem mukama have mercy Lord tusaasire have mercy bw'obadde osoma olunyiri olwo when you taata are reading onsaasire that scripture okuyingirira forgive me nze ekintu ekyanzijidde what wali came nga to me ntudde when I was
seated, what came to me? What is happening has not just started today. Those who are saying the house of the Lord, leave that alone. It has not begun today. It has ever happened. And God came out and said, these people, is it your time to sleep in your houses? When my house can I show you how it ended? Let me show you. Thank you, Bishop Ramadan. Verse 5 will say, now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Consider your ways. mulowooze amakubo gammwe when somebody says that consider your ways, omuntu yenna bw'akugamba mbu nno lowooza amakubo go, he's literally telling you be careful. aba akugamba gundi weegendereze, be careful. weegendereze. That says the Lord, bw'ati bw'ayogera Mukama, consider your ways. nti mulowooze amakubo gammwe, examine your ways. mukebere amakubo gammwe, check your ways. mukebere amakubo gammwe, evaluate your ways. mukebere nnyo amakubo gammwe. Remember your ways are found in your heart. mujjukire amakubo gammwe mu mitima gyammwe. Remember the way of a person jjukira ekkubo ly'omuntu is found in his heart. lisangibwa mu mutima gwe. If you want to check your ways, bw'oba oyagala kukebera amakubo go, the best place to go to check your ways ekifo ekituufu eky'okukeberamu is in your heart. gubeera mu mutima gwo. That is where your agenda is. awo ebiruubirirwawo we biri. Because in your heart kubanga mu mutima gwo you can understand yourself better. weetegeera bulungi nnyo. You know, in this world omanyi mu nsi eno there is no better person that understands you best tewaliwo muntu akutegeera bulungi nnyo than yourself. nga ggwe. You know your objectives, omanyi ebiruubirirwa byo, you know your agenda, omanyi you know what you by'osindiikiriza, think, omanyi by'olowooza, you know what you mean when you say what. omanyi ky'otegeeza ng'oyogedde ki. That's why in Haggai you are told kyekirwaki mu Kaggayi ogambibwa to examine your ways. nti lowooza amakubo go, Consider your ways. lowooza amakubo go. You have sown much, mwasiga bingi but bring in little. ne mukungula bitono. Bring in little. mukungula bitono. You eat, but you have not enough. mulya naye temukkuta. Mulya naye temukkuta. You ne eat, bali but baleetera never ebisawo satisfied. by'ensimbi ne bijjula Even if they bring bags of money, era mulifa muli baavu you will die poor, nga mulaba ne senta Mulya. seeing the money. ne muliweebwa emmere efaanana etya Even if you're given what kind of ne food, balikuwa ebibokisi bya dollars. even if they give you boxes of dollars. abagagga bangi leero Many wealthy people, balumwa obwavu mu birowoozo they are poor in their minds, newankubadde ng'ate balina bingi even though they have a lot. kubanga ne bwafiirwa fuuti 5 bwe ziti Because even if they lose 5, awulira ayagala omuntu oyo azimuyingiddemu waakiri amutte they want at least to kill the person who waakiri is okufa nga encroaching. tafiiriddwa fuuti emu ey'ettaka lye At least they died and kitegeeza not ki losing nti their alidde life. bingi They have eaten a lot, naye okukuta kwalema but they don't have enough. era abo You know bwe why? bati And such people, balifa balumwa enjala. they will die hungry. Do you know why? Omanyi lwaki? A lot of people thinks that there is any amount of money that can bring satisfaction. Abantu abamu balowooza mbu waliwo ekika kya ssente ekisobola okuleeta okukkuta. No wonder why there- every amount that of there is- money is only has that- only That at there the is end. there is amount of money which somebody can be given and get and feel satisfied. Balowooza mbu waliwo omuwendo gwa ssente omuntu gw'ayinza okufuna n'awulira nga akkuse. Love of money Okwagala ensimbi So cannot be satisfied by any amount of money. tekuyinza kukkusibwa muwendo gwa ssente gwonna. When the devil plants a spirit of love of money in your heart, Omubi bw'asimba omutima ogw'okwagala ssente mu mutima gwo, it is like he has dug a bottomless pit
in your life. Abeera ng'akusimyemu ekinnya ekitakoma mu bulamu bwo. It doesn't matter what you throw in. Si nsonga ki ky'osuulamu. You will never fill that pit. Toyinza kujjuza kinnya ekyo. That is what Haggai is talking about here. Ekyo Haggai wano kyayogerako. That you eat, nti mulya, but you have not enough. naye temukkuta. You drink, munywa, but you are not filled with drink. naye temukkuta bye munywa. You clothe, mwambala, but there is none warm. naye tewali abuguma. He that earns wages to put into a bag with the hose. N'oyo afuna empeera afuna okugiteeka mu nsawo eyawummuka. You see, that is where many people are. Abantu abasinga awo we bali. That is where many people are. Abantu abasinga awo we bali. They drink, banywa, they don't get filled. tebakkuta. They eat, balya, they don't get satisfied. tebakkuta. Even when they have containers of money, ne babeera n'ebikonteyina bya ssente, even when they have sacks of money, ne babeera n'ebisawo bya ssente, they still want more. baba bakyayagala They want endala, more. bakyayagala, They rather kill you yakiri bakutta to get money, get more money. bafune ssente endala. They will never be satisfied. Tebalikkuta. Buli kaseera bayagala ndala. They always want more. What a His terrible Excellency, state. His Excellency recently cast them. Oweekitiibwa juzi yabakolimira. His Excellency cast them. Oweekitiibwa omukulembeze w'eggwanga He yabakolimira. said, "You corrupt people, You- hell to you." Yabagamba parasite. mmwe abali b'enguzi Parasites. mugende mu He geyeena. called them parasites. Yabagamba Go mmwe to hell with your abanyunyuzi. parasites. Because every deal that comes in the country, Kubanga buli ddiiru yonna ejja mu ggwanga they want to milk it. baagala They baginyuunyuute, want to milk it. baagala bagikame. Something cannot pass Tewali kiyinza kuyita without them milking nga it. bo tebakikamye. They want to milk. Baagala They kama, want to milk everything. kama buli kintu. Anything that shows up, they want to milk it. Don't be surprised. They're about to hear them. N'otera okubawulira. You are about to hear them. Onootera okubawulira. You are about to hear them. Onootera okubawulira. They're going to tell you Bajja kukugamba. that churches will not open. Ekkanisa zo zigira zirinda. Churches will not open Tezijja kuggulwawo. until we have gone around the country training every pastor, Okutuusa nga twetoolodde entalaaga eggwanga lyonna lyonna nga tutendeka abasumba. training them on the SOPs, Engeri gye tusobola okubasomesaamu ebinaakolebwa ebinaagobererwa. the standard operating procedures, Ebinaagobererwa the things that they can follow bye balina okugoberera before they can open up churches. nga tebannaba kuggulawo kanisa. And they may tell you Nga bajja kukugamba. that will take 80 months. Ekyo kiyinza okutwala emyezi nga 9. And we may need something like a 20 billion Tujja kwetaagisaayo biliyoni zinga 2 ogenda okubasomesa to ng'egye move banaanaabamu engalo. around the nation, training pastors on how to manage churches, on how to manage the social distance. Tutalanga eggwanga lyonna okubalaga ng'egye banasobola okuteekawo ebbanga kati wono n'oli n'engeri y'okunaabamu obulungi engalo zaabwe. Because we need to train all pastors across the nation, Kubanga bonna beetaaga to okutendekebwa. train them on the standard operating procedures. Beetaaga okutendekebwa engeri gye banaateekawo mutendero. And you keep wondering, Olwo nno n'osigala nga weewuunya. when Chikuba was opening, Kati ekikubo bwe kyali kiggulwawo, did you train every trader? olina gwe wasomesaayo ku basuubuzi abo n'omutendeka. His Excellency the President was always on TV teaching us and training us as Ugandans. Omukulembeze waffe President abadde musomesa mulungi ng'atusomesa engeri y'okukwatamu ebintu ebyo era tubimanyi. And in my opinion, I think when he was teaching, we all learned. Era mu ndowooza yange ŋŋamba nti bwe yali asomesa ffenna He twayiga. was there teaching us how to put on a mask, Yaliwo ng'asomesa bulungi engeri y'okwambala mu masiki. okwetyamula. Omukulembeze yatusomesa engeri bwe weesammula. He taught us how we should not touch the surfaces that could be having virus. Byonna yabitusomesa obutakwatakwata bintuntu bye bagenda bakwatakwatako I remember okuleetako. when we are getting into the lockdown, Era bwe twali tuyingira mu muggalo, he taught us how to take a cover. yatusomesa engeri y'okugwamu cover.
and nyamanza. Era n'okusirika. Many of us we took cover. Fenna ne tutwalira wamu cover. And we nyamanzidi. Era twasirikira ddala. Except that when it came to church we over nyamanzidi. Okuleka ate bwe kyatuuka ku kkanisa ffe ne tunyamaaza nnyo. When the other people were already working. Abantu bwe baali bakola. People already in chikubo. Nga bali mu kikubo. They already in a swear. Bo bali wa buli wantu. Church stayed on the ground. Ekkanisa ne baga nti gwe tonyega. Face down. Face teeka wansi. Lie down. Weebakire ddala. Nyamanza. Sirika. So that we can analyze this enemy. That is where we got in trouble. We started to see double standards. So this corona is so intelligent. When it comes to Chikubo, it doesn't touch them. In the market, doesn't touch them. Church, it is there waiting on the doors. He says, should you come to the entrance of the church, I will catch you and I will kill you. Now that type of corona is the one that is worrying us. That when the minister of health, when she went to look for votes and gathered a huge crowd of people that made her excited until she abandoned her mask on the table. Corona did not care. Corona didn't care. Corona, the moment Corona realized this is a politics, these have come for politics. They said, no, you, I can't touch you. The only people I want are the people that goes in places of worship. Those who I will touch them. So His Excellency, with due respect, that is the type of corona that is worrying us. The corona that discriminates people. The corona that discriminates events. The corona that ignores people when they go to Chikubo. The corona that ignores people when they go to markets. The corona that allows Kampala people to flood the entire city. The corona that allows the minister of health to have a huge rally with no mask. And even herself didn't have one. And that corona never touched them. That is the corona that is worrying the leaders of places of worship. That corona has worried us, but did not only worry us. That corona has made God to pose questions before us that we cannot answer. God has posed the questions before us that we can't answer. God is asking us, so how intelligent your corona is, that you are not allowed to come in my house to worship me, but you can be elsewhere. We can't answer those questions, Your Excellency. And you better join us to answer that question before God. And if at all there is no answer, Your Excellency, I'm asking you for two things. Number one, join us in putting on the sackcloth. I would be extremely happy to see you one of these days to putting on a sackcloth, even if it will be one day, and send us pictures like you did when you were doing it, gym. We'll be excited to see a God-fearing president, because there is a cause why we have to repent before God. Why are we repenting? Number one,
failure to thank God after saving Uganda from such a great danger of this epidemic. Emirundi mingi nnyo tubadde nga twebaza ku bintu ebirala naye ku mulundi guno tulemeredde okwebaza Katonda oluvannyuma lw'okututaasa ekirwadde ekyatulumba ekinene kyenkaniddeawo ne kikwata abantu 1,000 kati oluwenda lwonna lwawona nga tewaliiwo afudde. That a disease that has killed thousands of people in the rest of other parts of the world has not killed not even a cat in Uganda. Kirwadde ekyo ekimu ekyatta abantu abakugu abalina amalwaliro amalungi n'abasawo ab'omutindo ne kibatta ne bakaaba ne batabulwa naye ne kijja ewaffe wano awatali bikozesebwa bimala ne kitabaako gwe kisse. And up to now we have not considered a Thanksgiving, a national Thanksgiving day. Naye n'okutuusa kakano tetunnawulirayo kulanga okwokwebaza ng'eggwanga ntuga we tutuuse ono banaye twebaze. But instead are continued closer of the house of God. Ate ennyumba ya Katonda yo ne yeeyongera okussibwako kufulu eziwera. Two wrong things cannot make one good. Kati ebikyamu ebibiri tebisobola kuvaamu kalungi akamu kokka. We would also appreciate His Excellency when you consider a day as early as possible to open up the places of worship so that you can be counted as a leader who lived in his generation and feared God. Mukulembeze waffe ensonga ey'okubiri gye tukusaba tekinnabeera kikeerezi tulindirira olunaku lw'onooyimirira n'olangira n'oga nti bannange leka amasinzizo go gaggulwewo kubanga twetaaga essaala mu kaseera kano Katonda yeyongera otuyamba ekyo kino kiryoke kikubalirweko nti oli mukulembeze eyatya Katonda yadde mu biseera ebizibu eby'obunkenke. His Excellency, I'm already praying for you. Mukulembeze nze nkusabira ne kaakano. And one of the things I'm praying for, era emu ku nsonga bye nkusabira, I'm praying about the people that surrounds you. Nkusabira olw'abantu abakwetoolodde. I am not sure whether they are on your side. Ntiddemu era sina bukakafu obanga ddala bali ku ludda lwo. And whether they wish you good. Era sisuubira nti bakwagaliza ekiro. I am worried of the type of advices they are giving you. Kale ntiiridde ddala olw'amagezi ge bakuwa. I am worried that in some regimes there are people who could be in a certain government when they are working for another to come. Kubanga mu mukulembeze wange mbaddewo emyaka mingi era ne ndaba emirembe gizze gibaawo n'obukulembeze obukyukakyuka. When people work for a certain government, ng'abantu abamu bakolera gavumenti eno, when actually they are working for the other one to come. Ng'ate bali mu eno ne basinziira mu eyo ne bakolera n'eri nga bagyetegekedde nga balaba nti eno eneetera okugwa era nabo ne bakola kineno gisuula. When somebody does not consider about the popularity of a leader, omuntu bw'atafaayo eri ettutumu ly'omukulembeze we, and it makes you to lose the popular vote, era najja amuleetera okufiirwa akalulu akangi bwe kati, and doesn't even care how many people are going to be hurt and be mad at a leader and is your advisor, such a person troubles me. nga tafuddeeyo n'abantu bammeka kaakano abakosebwa abagenda okufuna obulumi ne bagamba nedda n'akalulu kange si bulumi bwokka, nga tafuddeeyo ku magezi gaakuwa bantu bameka abagenda okukukyawa nga bakukyayira amagezi gaakuwadde naye n'agakuwa ogakole ng'anoonya kukyayisa. And that advice of yours doesn't care of how many people are going to be hurt and hate you and say I will not vote for him. That person who is advising you is very dangerous. Abantu bwe batyo baba bazibu. Such people are not easy. Era President tandika obbakeberamu. And I want you to examine them. Buli gw'oteekawo muteekeko amukebera. Whoever that you put in place, let him be examined Buli first. gw'oteekawo muteekeko mbega. Anyone that you appoint, put intelligence around him. Bw'amala okwogera naawe ayogera n'ani? After speaking to you, who else does he Bw'amala talk to? okuwa amagezi alaga wa? After giving you advice, where does he go? Bw'amala okuwa amagezi ayogera n'ebaani? After giving you advice, whom does he speak to? Abantu abamu bawa bannaabwe amagezi ng'akuwadde gaggusuula mu mwala. Some people can advise you and giving you advice that can put you in danger. Oweekitiibwa President, nze nkwagala nnyo naye abantu abeegendereza abamu. Honorable President, you know how much I love you, but I want to warn you to be very careful to those people around you.
kubanga abamunze kubanewunyisa bebana science. Because some of them who make me wonder is the scientists. Sina bifuna yakadde bagalire mu kisengo babuuze. But he also, Mr. President, put them somewhere in the attitude angle and they place a question to them. Ne bwe mutabeera ku kamera babuuze. Even if you're not on camera, ask them. Babuuze. Ask them a question. Nti corona nga temwambulirako nti abantu babeera mu kikubo tabakwata akwata bagenda mu church. You did not tell me that when people are in marketplaces cannot be contaminated, but when they go in the church, temwambulirako nti mu katale tabakwata. you did not tell me that in markets they are not exposed to danger. Bagambe bakulage enjawulo. Let them show you the difference. Nti minister wa health bw'abeera eri mu campaign ze taba na masiki n'abantu abamuliraanye tebaba nayo naye tabakwata. How can the minister of a house go in the campaign and is not exposed to danger, and when the people goes to the church they are exposed to danger? President baakowodde obabuuze. Mr. President, you need to pin those people. Onabuuziza. Here there's a question. Kyekiseera ennyumba yange y'okuba nga nzigale. Is it the time for my house to be closed? Maybe you need to know what God's house is. God's house is a combination of a place and people. Designated for purposes of worshiping God. Designated and dedicated for purposes of worship and worshiping the Almighty God. That is a God's house. But when such meetings cannot happen, then that's what we call a God's house which is closed. When people cannot gather for purposes of worshiping God, that's what we call a closed house of God. Then when we have our own meetings, political meetings somewhere, those are also our own personal houses. That this is the question, what is God asking? How comes that you go to your own houses and you close my house? Why is it you hold your meeting for politics and you don't allow my meetings? When it comes to your businesses, you go for them, but when it comes to my house, that one you say, hold on. And God says, as I wind up, He says, consider your own ways. Consider your ways. He has come to a point. You have sown much and bringing little. You eat, but you have not enough. You drink, but you are not filled with drinks. You close, but there is none of you who is warm. Sikulimba. It's amazing. Mwambala. You put on, but you don't get warm. That happens when the grace of God has gone away from you. Most of the people who have sleepless nights are the people who have a lot of money. Most of the people who have sleepless nights, those who always wake up for no reason, those are the people who are surrounded by guns outside. The guns are there, but every time he dream when they have arrested him. So there's a reason why he said that you put on but you don't get warm. It's like he's saying that you have security but you are insecure. You put on but you don't get warm. You eat but you don't get satisfied. What causes that? Let me read the last verse. We're still in Haggai chapter 1. Verse 2, 3, 4, 5. We are now on verse 6. I'm not taking it out of my mind.
He says, and he that earns wages to put into a bag with hollows. Nti era afuna empeera agifuna okuteeka mu nsawo eyawummukawummuka. That shows unsatisfaction. Ekyo kiraga obutakutibwa. Even when you have done a lot. Ne bw'oba ng'okoze bingi. Verse 7 says, olw'omusanvu. That says the Lord of hosts. Bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye. Consider your ways. Timulowooze amakubo gammwe. Then verse 8 says, olw'omunaana. Go up to the mountains. Timulinnye ku lusozi. Go up to the mountains. Timulinnye ku lusozi. And bring wood. Muleete emiti. And build the house. Muzimbe ennyumba. And I will take pleasure in it. Nange ndigisanyukira. And I will be glorified. Era ndigulumizibwa. Says the Lord. Bw'ayogera Mukama. I want to repeat. Njagala kuddamu. Because the scripture talks about the house. Kubanga ekyandikwa kyogera ku nnyumba. He says that go up to the mountains. Agamba nti mulinnye ku lusozi. And bring wood. Muleete emiti. And build the house. Muzimbe ennyumba. And I will take pleasure. Nange ndigisanyukira. In it. And I will be glorified. Era ndigulumizibwa. Says the Lord. Bw'ayogera Mukama. He can only take a pleasure in it ayinza kugisanyukira when it is there. Nga weeri. And he said, I will be glorified. Era agamba ndigulumizibwa. That means he can only feel glorified kitegeeza ayinza kugulumizibwa when the house is there. ng'ennyumba weeri. Says the Lord. Bw'ayogera Mukama. Olw'omwenda lugamba. Verse 9. You looked for much. Nti mwasuubira bingi. And lo, it came to little. Kale laba ne biba bitono. When you brought it home, era bwe mwabireeteeka. I did blow. Nembifuuwa. I did blow upon it. Nembifuuwa. Why? Lwaki? Says the Lord of hosts. Bw'ayogera Mukama ow'eggye. Because of my house. Ogw'ennyumba yange. That is west. Embeera gy'erimu. And you run every man unto his own house. Nammwe muddukira buli muntu eri ennyumba ye. You run every man into his house. Nammwe muddukira buli muntu eri ennyumba ye. Therefore, kale Therefore, the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. God forbid. Kale ku lwammwe eggulu kyerivudde liziizibwa okuleeta omusulo n'ettaka ne liziizibwa okubala ebibala byalyo. Omulidde bw'agambye mwabireeta n'embikuba n'embifuumula. Lwaki? Says the Lord of hosts, because of mine house that is west, and you run every man into his own house. What does that mean? We have much interest in our houses than the house of God. We are less concerned when it comes to God's house. We have much interest in our houses. I don't know any rich man in town today, including His Excellency, who can be told that we saw a snake in the State House. Therefore, you are not going to sleep there for 2 months. We are still searching for it. Go and sleep with your friends. Go and stay with the friends. You will not live in your house. I don't know whether Your Excellency you can buy into that. That one of your officers comes to you, or the State House controller, and he says that news have reached her that they have seen a snake in the State House somewhere in a corner, and therefore their decision is you will not sleep there for 4 months. I don't know whether Your Excellency you can buy into that. Even if it is me, I don't have guns at home, but still I can't buy in that. My house? How can a snake be
that important and that scary? Omusota guyinza gutya okubanga gutiisa bwe gutyo. What kind of snake is that? Musota kikaaki. I can hire any company to hunt for that snake. Waakiri nsobola okufunayo kampani yonna ne bagunoonya. Omusota gunyemesa gutya okusula mu nyumba yange. How can a snake stop me from using my house? Olaba ndi mutono nnyo sina muntu. You see, I am little, I don't have a gun. Nenange kiganda mbwa kiganda bwange sikkiriza. But at least even me in my own way I cannot allow that. Mbabuuza nti omusota gutwala gutya ekitiibwa ky'enju yange. I ask them, how can a snake take the glory of my house? Nze nsule ku muliraano. I sleep in the neighborhood. Omusota gusule mu nju yange. A snake to sleep in my house? Corona bw'atyo bw'afuuse ku nnyumba ya Mukama. That is how corona is in regard to the house of God. Katonda kye tumugamba tekimukolera sense. What we are telling God doesn't make sense to him. Tulinga abamugamba Mukama. It is like we are telling him, Lord, ogira osula ewalala tukyanoonya corona. Use the neighborhood. We are looking for corona. Ne meeting zo okusinza tukuyinza kuba mu nnyumba yo. Even your emyezi worship, 5 egiise kuba corona yajja. even the worship cannot be in your house because we have corona for 5 months. Waliyo omugagga akikkiriza ekyo. Is there a rich person that can allow Waliyo omugagga such? akikkiriza ekyo. Is there a rich person that can Bwe allow waba such? tewali wa buyinza akikkiriza ekyo. If there is no one that can allow that, Katonda yatonda eggulu n'ensi anakikkiriza how atya? can the God, the creator of heaven and earth, allow that? Let's pray. Katusabe. Father, Taata, we begin by repentance. tutandikira mu kwenenya. We are saying so sorry Tugamba tusaasire that we have lacked any good excuse. nti tubuliddwawo kye tuyinza okwekwasa. All our excuses are just mere excuses. Byonna bye tugezaako okwekwasa byekwaso We bwekwaso. can't even hide in a corona anymore Tetukyayinza na kwekweka mu korona because evidence is there kubanga obukakafu we buli that we have not done the same in other places. nti tetukoze kye kimu mu bifo When ebirala. it comes to other Bwe places, bituuka ku bifo ebirala we've been so bored we can't go there. tubadde bavumu nnyo eyo tugendayo. How comes we can't use the same boldness when it comes to God's house? watya nti tetusobola kukozesa buvumu bwe bumu mu We nnyumba are ya Mukama? so sorry. Tusonyiwe Mukama, Sorry. tusonyiwe, Lord, we are sorry. twenenya In the name of Jesus. mu linnya lya But Yesu. also help us Naye ate era tuyambe to consider the reopening of God's house as soon as possible. okulowooza ku kugulawo ennyumba ya Mukama mangu ddala. Father, Taata, we know that there are so many things that are happening in the background. tumanyi nti bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso emabega We eyo. know that we are about to hear. Tumanyi nti tunaatera owulira, We are about to hear. tunaatera okuwulira. People will tell us Abantu bajja tugamba how they are still going around the country training a pastor on pastors on how to have a service. gye bakyetooloola eggwanga nga basomesa abasumba engeri y'okubeeramu ne zisaaviisi. But Father, Naye taata, we know that all that has a financial agenda. tumanyi nti n'ebyo nabyo birimu ebyenfuna. Have mercy not to play money games on your house, Tusaasire tuleme kuzannya mizannyo gya nfuna ku nnyumba yo. because each one of us will be accountable on that day on how he handled all the opportunities that came to him. Kubanga buli omu ku ffe ku lunaku luli alina okuwembalirira engeri gye yakozesaamu buli mwagaanya. Forgive us Tusonyiwe, ayi in the name Mukama, of Jesus. mu linnya lya And Yesu. every man and woman say Na amen. buli mukazi na musajja n'agamba